lw'abannannyinizo butaba na bisaanyizo. Bano okukwatibwa kiddiridde omwogezi wa poliisi y'ebidduka mu ggwanga Farida Nampiima okulangirira ku ntandika y'omwezi guno ebikwekweto ku bagoba ba boodabooda bonna abatalina pamits zibakkiriza kuvugira bidduka mu kibuga. Mu kukwasisa ekiragiro kino poliisi y'ebidduka mu Kirange ekulembeddwamu amyuka atwala ebidduka Benon Kikyoncho n'akulira ebikwekweto Genesius Nyesiga bakutte abagoba ba boodabooda ababadde tebalina pamits era pikipiki zaabwe ne zitwalibwa mu luggya ku poliisi y'Ekira. Yes, we know kwa Mungu sasa bude na ina no ati ko ngamota myezi ebiri ufite pamitani mutwala kipya senga bakyogeredde emyaka ng'etaano awo kyali badde kibandika ababodaboda bakume naye ekintu ekitanaweza na mwaka ne batukwata sitayire mvuga mwaka jijebwe ndi mu mukadde 10 kati omwana yakamulengena kujja wane ginonewo oluvannyuma bano basomeseddwa ku ngeri gye bayinza okufuna pamits n'omugaso gwazo era ne babakalaatira okubeera bayonjo kino kibasobozesa okufuna abasaabaze. Kata oyebereremu ovuga ngo yegendereza kuvuga ebiro kati sekyo gwe ovuga ngo olingiza sigo bade ovuga mzee kata kuita utomuraba anayina ekirala kyabuuza twaga Nyesiga ategeezezza nti buli wa boodabooda okwebwa pikipiki ye ateekeddwa okusasula engasi okusinziira ku bisaanyizo by'atalina. kubanga we may give you tickets and you don't pay today, make sure when you are coming back you come with a card. Owulira, to identify that you are the real owner of the what? Of the motorcycle. Two, if you know your motorcycle is here, don't leave here without registering. To avoid cases of what? Theft. Muride. Ababoodabooda bakwatiddwa nga bakulembeddwamu Patrick Musoke bategeezezza nti okukwatibwa poliisi yalisoose kubasomesa n'oluvannyuma n'eryokezaako ebikwekweto. How do they get the permit? And they ask me, where do you even get it that time to go to Afande and tell him, please, you direct me where I can go for a course. Let me tell you, I have my family. Of course, the Lugendo Chris Paul yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Neggulire eryo kankuumuzeemu katono ate nkomewo n'amalala. Excel Vocational Training Center Kalule Bombo yessomero eryewaayo okutendeka omwana wo ebyemikono omuli ebyokufumba okukanika emmotoka ebyokutunga ebyamasannyalaze nursery teaching n'ebirala bingi. Tutwala abaana abamaze S4 P7 ne senior 6 ng'ate koosi zaffe ziri ku ddaala lya diploma ne certificate. Omuyizi asasula emitwalo 5 nga zino zimuyamba okusoma omwaka mulamba ng'ali mu kisulo wamu n'okulya. Okumanya ebisingawo kuba ku 07556 839 978 oba 0393 248 919. Anti guno mulembe mupya n'ebisomesebwa bikyuseemu. Ffe ku Standard High School Kapeeka tutambula na mulembe. Tusangibwa Kapeeka kilomita 4 zokka okuva e Matugga. Tusomesa abayizi okuva ku siniya esooka okutuuka ku siniya ey'omukaaga, abawala n'abalenzi, abasula ku ssomero n'abava awaka. Tusomesa kiragala wabula oyiriro tukuloolinga n'abamata. Noonya omubeezi ansaanira ate ng'asaamu Katonda ekitiibwa. Oba mumpi oba muwanvu oba mweru, naye nze njagala omusajja assaamu Katonda ekitiibwa. Bebero biina tebanoonya mu basawo biina akasusu kayina tebanoonya mu bizigo kayina wawulira enjala olinga takwata mu ngoye. Tosoma ku Bukedde TV. Wansiba mukuwa obulungi bwo bwansiba mukuwa obondanga lujegere empisa zo zansiba lujegere.
Amanya nze Christine akampulira. Musajja wange tesi ya mulema. Katonda yagamba tuweeyo ekibanja tuzimbemu tusobole okuba nga tuyitirako abantu abalala tubategeeza ensonga kyamulema okuwaayo ekibanja. Testi n'emulema. Eyamyuka okutali kiragala wabula onyiriro tukuloolinga n'abamata. Noonya omubeezi ansaanira ate ng'asaamu Katonda ekitiibwa. Oba mumpi oba muwanvu oba mweru naye nze njagala omusajja assaamu Katonda ekitiibwa. Bebe obiina tebanoonya mu basawo obiina akasuso kayina tebanoonya mu bizigo kayina wangulira enjala olinga takwata mu ngoye. Tosoma ku Bugedde TV. Wansi bamukuwa obulungi bwo bwansi bamukuwa obonda nga lujegere empisa zo zansi balujegere. Amanya nze Christine akampulira. Musajja wange tesi ya mulema. Katonda yagamba tuweeyo ekibanja tuzimbemu tusobole okuba nga tuyitirako abantu abalala tubategeeza ensonga kyamulema okuwaayo ekibanja. Testi n'emulema. Eyamyuka okutali kiragala wabula onyiriro tukuloolinga n'abamata. Noonya omubeezi ansaanira ate ng'asaamu Katonda ekitiibwa. Oba mumpi oba muwanvu oba mweru naye nze njagala omusajja assaamu Katonda ekitiibwa. Bebe obiina tebanoonya mu basawo obiina akasuso kayina tebanoonya mu bizigo kayina wangulira enjala olinga takwata mu ngoye. Tosoma ku Bugedde TV. Wansi bamukuwa obulungi bwo bwansi bamukuwa. Ttuntu nga nkiguddewo ne gavumenti erangiridde kawoofube ow'okulwanyisa omusujja gw'ensiri nga batandikidde mu disitulikiti ey'e Kakumiro. Eno baweerezaayo eddagala ly'omusujja gw'ensiri eribalirirwamu obukadde obusoba mu 18. Abantu abasoba mu 24 bafa omusujja gw'ensiri buli mwezi nga wano gavumenti erangiridde olutalo lw'okulwanyisa ng'etandikidde mu disitulikiti y'e Kakumiro gyeweereza obungi bw'eddagala ly'omusujja esoba mu bukadde 18. Milioni 18 z'eddagala ng'olipostingamu esente ziri milioni 18. Eddagala lino libaweereddwa ebitongole okuli Fusion Pharma n'ebirala nga bibakwasizza kaminsona. Akulira ebitongole ebirwanirira endwadde mu minisitule y'ebyobulamu Dr. Patrick Tusime, ekitabo kya minisitule y'ebyobulamu ewandegeya. Dr. Tusime agamba nti obulwadde bw'omusujja bukyakwata kisooka mu kutugumbula bannayuganda nga abantu 400 ne balusula mu mwaka wa buli mwezi nga tekabafube gwe batandise wakuddamu kulwanyisa musujja gwansiri mu ggwanga lyonna era nga bakusooka ne disitulikiti eziri ennyo mu Katyabaga gamba nga Kakumiro, Busoga, Bugiso, Karamoja, Kyoli n'endala ng'eno bagenda kuba batwala eddagala ery'omusujja mu malwaliro ga gavumenti gonna saako n'ebikozesebwa ebirala. Kati n'eddagala ligenda Kakumiro district kubanga tulinayo health camp etandise leero. Twagala ne mu districts endala batandike hululu ey'amaanyi ey'okulwanyisa malaria. Dr. Tusime era ajjukiza abantu bulijjo okusigala nga bali bulindaala okuziyiza okukwatibwa omusujja gw'ensiri nga bayita mu kusula mu butimba bw'ensiri, okusaawa ensiko ezibalinaanye maka gaabwe, okuziba ebidibadiba ebiregamya amazzi ssaako n'okuddukiranga amangu mu malwaliro okufuna obujjanjabi nga balabye obubonero bwonna obw'obulwadde buno. Twagala ffenna bannayuganda ffenna bukikwatako stakeholders oba abantu babulijjo oba bakulembeze tukyejumbiremu. Mu ngeri y'emu alabudde abasawo malwaliro abagenda okutwalibwa eddagala obutaliddawo kulibulankanya kubanga ligendereddwamu kuyamba bannansi naddala abali masaso g'ebyalo. Bo abakulira ebyobulamu Wakiso baweereddwa eddagala doozi 8 zigenda okukozesebwa mu kugema obulwadde bwa poliyo okw'ekikungo mu baana abali wansi w'emyaka 5. Abaana bwe twogerako be tugenda okugema be bano abaana abali wansi w'emyaka 5 okuva ku myaka 5 paka wansi, n'omuwere eyakazaalibwa naye tugenda mugema. Oba bamugemye jjo nga bamugemye poliyo ku malwaliro gaffe, ono ow'ekikungu era naye tugenda muwa. Kati amyuka akulira ebyobulamu disitulikiti eyo Betty Nabuganda ategeeza nti okudda mugema kudiridde abakugu okuzuula akawuka ka poliyo mu bukyafu mu mazzi ga Lubigi mu disitulikiti y'e Wakiso. So ffe nga disitulikiti y'e Wakiso
tulina abaana abali wansi w'emyaka 5 betutunulidde nga tajeti yaffe. Ategeeza nti okugema kuno abasawo bagenda kuba nga batambula nju ku nju era nasaba abazadde obutasaawo mbeera yonna ezibuwaza mulimu gwa kugema. Okwo okusomooza kwe tusinga okufuna kwe kutuuka mu maka agamu oba mu masomero agamu abalabirira abaana bano ne babakweka nga twabagambye tujja kugema abaana bano pooliyo. Okugema kuno ogenda kumala ennaku 6 okwetoola Wakiso watandike na kusomeza 27 mu mwezi guno. Kyokka Buganda akutidde abazadde okuma obuyonjo mu maka gaabwe ate basobole okuziyiza endwadde. Maria Nantumbwe ne William Mutawe bakusakidde eggulu lino. Ate abasawo b'oku byalo bayite ba village health teams bakuŋŋaanye okulonda obukulembeze bwabwe obunabatwala mu maaso mu kibiina kya Wakiso District VHT Association. Okulonda kuno kubaddemu okusika omuguwa. Abasawo b'okubyala abasombi 15 kuva mu disitulikiti bakuŋŋaanye okulonda obukulembeze baabwe basoose kwogera ku eri abalonzi n'okubasaba obululu wakati mu ndoolo. Banyama ne basaba nze nzirenga ow'amawulire nesimbyewo okubatusaako amaki okuva Town Council. Nze azze ku kifo kya spokesperson oba sipiika wa VHTs mbakiikirire basawo bannange. Oluva kulonda kutandisiringa nkuba esimbi bayiseewo nga tebavuganyiziddwa. Kubadde kutambudde bulungi naye ne wabaawo waganya okuddamu okulonda obulamu nabo butayitamu ne beekutulamu. Bategeeza nti okulonda kubadde n'emivuyo nga kye bagende tebakituukiriza. Ffenna bwe tujja wano tuba tuzze kulonda naye bwe tuba nnyonnyoddemu okusooka kubanga tubadde tulina okukkiriziganya tugenda kulonda tutya wadde nga ffe bwe twazze tubadde tumanyi tugenda kulonda ka bokisi. Kakati ne wajjawo ekyokugamba nti busobozi bo bennyini ne bakkiriza ate bwe babasinze ate ne baagala bakole batya bakiwakanye. Abadde abasinze ku bannaabwe babatimba ebimuli okubalaga essanyu. Abamu kuwangudde kubaddeko ssente w'ekibiina kino ye Maria Songa nga yise mutavuganyiziddwa ate awangudde kuba obuwandiisi Yothman Kavulo. Bwe babasinze ate ne baagala bakole batya bakiwakanye naye nga tekibadde nti no kubadde kukaayana ng'era bw'omanyi muluza bwaluuzingaga nti bamukiitinze naye bamaze ne bakkiriziganya omu n'abeera omumyuka wa munne. VHT abe Wakiso ng'ate si Wakiso wokka ne mu madistricts amalala mu Uganda muno osanga nti bajjanjaba emisujja. Kakati emisujja gisookerwa ku bo be basooka okugijjanjaba ne bagigoba obuyonjo kosa ne programs endala zonna eza gavumenti. Ye Joseph Tumusima avudde ku kakiiko k'eggwanga kiri kutenda muli n'ategeeza ng'ekitongole kigenda okwetuulira eggwanga basobole okwegatta. Mwanye nnyo okulaba nti obwegassi n'obutuuka era olwaleero bakakasa bino tuyinza okuba tulina level gye tugendako kubanga twanjagala tufune enkulaakulana ey'omuntu eyawamu kati ate enkulaakulana eyawamu teyinza kujja nga temuli kitole. Ensonga lwaki olwaleero tuvuddeyo okulaba nti twekolamu omulimu. Batusa abo yakusakidde eggulu ku Akwere TV. Obadde mulabi mulungi ow'amawulire agataliiko mu ttuntu ebyemizannyo tujja kuba tubikutuusaako mu pulogulaamu ya Firimbi ku ssaawa 8. Nze Sumayiya Nakato nkwagaliza ekyemisana ekirungi. Leero nga luwagiddwa tukwaniriza ku Trinity Love School Nyanama, ssomero ly'abawala n'abalenzi okuva ku nursery paka ku P7 era nga liyina ebisuulu awamu n'abo abava ewaka. Leeta omwana wo ku Trinity Love School. Soft Care Petal Care has a floating design that perfectly fits. It reduces